Nsaba Yesu mberewo nungamya nkole byosi masosi byange nkusaba onyambe Yesu ekyo nze kye nkusaba Yesu mbewuwo nze na Yesu ebyensi byonna bigasa ki wotali olw'erinnya lyo kambireke gwe byonna gye ndi Yesu ekyo nze kye nkusaba Yesu mbewuwo nze na Yesu ng'amasanyu g'ensi ngaleka nsembeza bwe mbawolimba nina byonna Yesu onsembeze Yesu ekyo nze kye nkusaba Yesu mbewuwo nze na Yesu. Amina bannange, leero tutunuulire katabo kaffe kano olutalo lunene, ng'era tetuli wala nnyo wabula tuli ku peegi ey'ekikumi 42 mu Luzungu. Akatabo kano bakayita The Great Controversy mu Luganda. Mu Luzungu tuli ku peegi, oba oyagala ng'okayina mu Luzungu, peegi eri 15, paragraph ey'okubiri. Bannange, tuludde nga tetusoma akatabo kano, tubaddewo n'ebintu emiguwa egitusibye naye nagyo ekiseera kituuse ne kiggwa. Mukama waffe yeebazibwe. Katusooke twebaze Katonda eyatutonda, omutukuvu Katonda waffe tukwebaza ekiseera kino nga tugenda okusoma akatabo kano, tuwaye amagezi ag'okukategeera, era Mukama Katonda waffe abanaakalaba abanaakawulira bafunemu. Mukama Katonda waffe nate tetulema kwebaza olw'okubanga wakatuwandiikira, tetulema kwebaza olw'abantu abatuukibwako ebintu bino n'obagumya ne babisobola okubiyitamu, ate era nga bisuubirwa okuddamu, era nga birina okuddamu ng'onootera okudda, era ekiseera tekiri wala bw'otyo bw'ogamba. Beera wamu naffe kuba tusabye n'okwebaza nga tubisa mu linnya ly'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bannange, kikulu nnyo okutendereza okusaba Mukama Katonda waffe n'atuwa amagezi. Tuli ku peegi eya 42, paragraph ey'okusatu. Kale agamba nti twali tukyali ku muddu wa Katonda Martin Luther. Kale katweyongereyo nti anti abazza b'ekkanisa obujja Abafalansa baamalirira okukuba ekkonde evvannyuma
obusamize bwa Ruumi n'ensi yonna eyuuguume, nga baagala bafaanane bannaabwe ab'e Bugirimaani ne Buswedi. Era mu kiro kimu kyokka baatimba obupande obuvumirira mmisa okwetooloola Bufalansa yonna. Kyokka mu kifo ky'okuba ng'omulimu gwatwalibwa mu maaso, ekikolwa kyabwe eky'okutalowooza kyabaleetera kuzikirira. Ekikolwa kyabwe eky'obutalowooza ndowooza kyabaleetera okuzikirira, si ku abo bokka abaabawa amagezi n'abaasaasaanya obupande, naye era n'eri abaayagalizanga obulungi omulimu gw'okuzza ekkanisa obuggya mu Bufalansa yenna. Ruumi yatuuka ku kye yali yayagala edda, okwewoolereza ng'eyagala okuzikiriza abaagivaako nti be balabe b'eddembe n'emirembe ebiri mu ggwanga awamu ne Namulondo. Yes, Roma obukulembeze buno bwali nga butambuza olw'okubanga bwali bulina abaali babuwakanya engeri gye bwali butambuzaamu eddiini, nga ne busalawo okugamba nti nno buli abawakanya be bamalawo eddembe mu ggwanga n'eri Namulondo nti ne mu Bwakabaka bwa Bufalansa. Obukodyo buno obulaba nti era bino ebintu ebirabira ddala ne mu bukulembeze bwa Afrika. Olw'okuba waliwo ababawakanya bagamba nti abantu abalina enzikiriza bino, waliwo bagamba Abaganda bafuuse ekizibu, nti be bamalawo eddembe, bulogera nti batambuza hatred, naye nga bambi waliwo ekizibu, kwegamba Sitaani azze buli kaseera nga awaaba abantu bano ebyokukola. Mufo ky'okukola ku kizibu baleetera bano abawakanya ne babasiiga ekibi nti nno basosola mu mawanga. Kati bano bo babagambye nti bamazeewo eddembe mu Bwakabaka bwa Bufalansa ne mu ggwanga lyonna. Kale katwengere nti oba bwali butanwa oba mu bugenderevu okuyita mu mulabe, tewali yayinza kumanya. Ebiwandiiko nga biwandiikiddwa bino byawandiikibwa ne biteekebwa buli wamu nga bigamba nti Ruumi eyitiridde okukongojja ebyayo yava ku Katonda, n'Obwakabaka nabwo busamidde ne Ruumi, bujjudde obusamize. Ebiwandiiko bino ne bigenda bingi nnyo nga bwe tugenda okulaba. Kakati omukulu agambye omuntu oba kyava ku ki, naye nga kimanyiddwa gye kyava, era abakulu be baabikola basobole okuvumaganya kabaka ave mu bazzi b'obuggya ab'ekkanisa. Bawandiika ebipande ne babibunya buli wamu, naye basobole okuvumaganya abazzi b'obuggya ekkanisa. Jjukira nti n'Obwakabaka nabwo mwalimu bangi nnyo nga bazze bawagira abazzi b'obuggya basobole okugolola Ruumi ettumba. Naye katulabe byagenda byaddirira nti baatimba akapande ku luggi lwa kabaka gy'asula.
Kabaka n'ajjula entiisa. Bawandiika ku kapande kano nga bavumirira obusamize obubadde obusinzibwa okumala emyaka n'ebisiibo awatali kusaasira. Ku kapande ne bagamba nti n'obwakabaka nabwo bujjudde obusamize obwaluumi bubukongojja. Akapande nga bwe kagamba kyokka bakawandiise ne kuki ku Namulondo oba ku lubiri lwa kabaka. Kabaka n'asunguwala nnyo nnyini olw'engeri gye baavumiriramu okwefuŋŋamya n'ejjoogo ebitalabwangako nga bwe byegiriisiza mu lubiri. Akapapula nga kalaga engeri okwefuŋŋamya n'ejjoogo kabaka byatuuseemu ng'asinza ebitaliimu. N'ayimirira nga yeewuunya okumala akaseera, ani ono kabaka, n'ebigambo ne bimubula. Ani ono kabaka? Kyava abwatuka nga laddu nti bonna bakwatibwe awatali kutaliza, kavuna babeeramu endowooza ya Luther. Olaba bazannya Ruumi yazannya akatego ne kakola. Bawandiika ebipande ebivumirira Ruumi ne kabaka nga mwomutwalidde nti yali yekkiranya nga naye agoberera Ruumi nti obwakabaka bwonna bwonoonye. Ne babiteeka buli wamu. Kabaka n'ajuumuuka n'agamba bonna buli ayinamu endowooza ya Luther akwatibwe. Olaba ebintu bino ne ensi za Africa ezikyatambuza revolution zaabwe nga zaagala okusaanyaawo abantu abamu, zikyakola obukodyo buno. Bambi nti bano be babiwandiise naye ng'ate bo bennyini nnyini be babiwandiise. Kyewuunyisa. Bonna abalina endowooza ya Luther bakwatibwe. Kabaka bw'atyo bw'abwatuse nga kubasaanyizaawo ddala bonna. Bw'atyo bw'agamba obisobola bisoma mu kitabo kino IBD book 4 chapter 10 nti kabaka ng'olwo asudde akalulu ke yamalirira okudda ku ludda lwa Ruumi. Kabaka n'amalirira okudda ku luuyi lwa Ruumi. Jjukira kabaka ono yali nga ayagala nnyo abazzi b'obuggya basobole okutereeza Ruumi mu layini, naye bwe baamuteekamu mu kumuvumirira naye n'agamba bano banzannyiddeko, naye ng'ani abikola? Abalabe b'obuzza bw'ekkanisa obuggya oba giyite Ruumi yekola obukodyo buno. Ebiseera ebisinga buli lw'ova ku mazima oba okongojja sitaani, era olaba buli lw'okongojja sitaani okola bibi byereere. Era gavumenti enzisiza abantu, mukama waazo, jjajja waazo abeera sitaani. Kale katugende naye eno ddiini, mukama nsaasire, eddiini bwotyo bwekoze. Ne bakola enteekateeka okukwata n'okusiba buli yenna akkiririza mu Luther mu kibuga Paris. Baakwata omu ku bagoberezi b'enjigiriza eno empya, bambi eyali amanyidde okukunga abakkiriza bagende mu kifo kyabwe eky'ekyama
okukuŋŋaana nti mu kiseera kino abazzi b'obuzzi ekkanisa balinga basaba mu bubba mu bifo ebyekyama. Kati omukulu ono eyabakubiriza nga bannaye essaawa tugende tusinze tujja kubeera mu kifo oba mu mpuku gundi. Kati ne bamukwata ne bamuwaliriza okubalaga bonna abaali bagenzeeko okusinza mu bifo ebyekusifu ebyo era abagobereza abalina enzikiriza erimu okukkiriza kwa Luther. Ebintu bino olabira ddala nga nti abantu abatambuza ebyobufuzi basoma nnyo history mwe bajja ebintu bino. Ekibuuzo kiri nti weebuuze bivaawa birina jjajja waabwe. Nti nga bamutiisatiisa n'okuttibwa ng'ayokebwa n'omuliro, bamugamba bw'ototutwalira buli muntu gw'obadde osaba naye tugenda kwokya omuliro. Wabula ng'atutte omubaka wa paapa mu buli maka g'omuprotesitanti yenna ali mu kibuga, nti ogenda kwokyebwa omuliro okuggyako bw'onootwala omubaka wa paapa buli maka g'omuntu abadde awakanya Roma, wekitaba ekyo muliro mu kibuga byonna. Kale yaggwerera yenna olw'entiisa bwe yafumiitiriza ku ebyo bwe yafumiitiriza ku kye baamugambye era olw'okutya omuliro n'akkiriza okulya olukwe baganda be, okulyamu olukwe baganda be olw'okutya omuliro bambi n'akkiriza okulyamu olukwe baganda be. Ne bayita mu nguudo z'ekibuga ng'akulembeddwa omubaka awamu n'oluseregende lw'abasaseredooti abaweereza ku kituuti. Ne bayita mu bibuga bya Paris ng'akulembeddemu omubaka w'e Ruumi ng'ate awerekerwako oluseregende lw'abafaatha lw'abasaseredooti abaweereza ku bituuti, nti abaserikale ne Marian ne Maureen Mbega omukulu Mbega omukulu wa Rumi, nti n'abasirikale nga kw'obatadde nti abasirikale n'embega wa Marion ono n'ombega gwe bayita Maureen omukulu ng'olwo mbu beerimbise mu kulwanirira essakalamenti ettukuvu. Baatandika okunoonya buli yalinamu enzikiriza ya Martin Luther nga balina procession nga batambula bambi eyali omukulembeze w'abenzikiriza ng'akulembeddemu agenda abalaga buli maka agalina enzikiriza eyo, nga ombega omukulu owa Ruumi yamuddiridde, ne kuddako abasaseredooti abasaba ku bituuti, nti nga bagamba nti nno ekintu kino balina okukikolako, balina okutta abantu bano bonna kubanga bayonoona essaakalamentu ettukuvu, bajja mu Katonda okutta abantu. Gano nno mazima omuntu omu era obufuzi mu Africa kasita oyigirizanga bino oyigiriza ebyaliwo n'oyigiriza ebituufu ebibadde bikolebwa nga bagamba siga bukyayi. Bino byafaayo ono history, si kusiga bukyayi naye ono history eyawandiikibwa gw'osobola okwesomera. Nze nsazeewo okubasomera kubanga bambi tetumulina biseera bisoma butabo buno.
Okay, nti ng'olwo mbu beerimbise mu kulwanirira essakalamento ettukuvu okugijjako ekivume, nti bagijjeko ekivume, kabatte bano bonna bulijjo abagisoomooza bagijjeko ekivume ekyagikolwako abeekalakaasi, naye nga mu bo mwekweseemu malayika ow'okufa. Omuwandiisi agamba mu bo malayika ow'okufa yali akongojjebwa nga yali emabega wa bino byonna. Banoonya buli muntu alina enzikiriza ya Luther bamutta, naye nga ddiini naye mabega jjajja yaliyo ani? Jjajja nnyini bulimba, Sitaani. Nti nga batuuse mu maka g'omu ku bagoberezi ba Luther, omukwate n'akola akabonero naye tewali kigambo kyayogerwa. Bonna beeyiwa ku nnyumba ne baggula enzigi zonna, ab'enju eyo ne bakwatibwa bonna, ne basibwa enjegere, ne beeyongerayo okukwata nate abalala, okubyamu akafaananyi nga bazze ku nnyumba ya Kyeyune. Baani abajja? Mbega omukulu owa Ruumi akulembeddwa abadde omusumba wange, ng'ate kw'otadde oluseregende lw'abasaserodooti abaweereza ku bituuti, nga bagamba buli yenna abadde awakanya enfuga ya Ruumi yenna attibwe kubanga bavvoola sakalamenti entukuvu ne bagireetako ekivume. Kaakati tulina okubatta, bajja mu Katonda, naye nga emabega jjajja ani aliyo? Nnyini bulimba, ensibuko y'obulimba, Sitaani. Bino ebintu bino obitunuulira n'obiraba mu gavumenti za Africa naddala Uganda. Obuzannyo buno bakyabuzannya. Kyova olaba nti amadiini agalina bye ganoonya makwano nnyo ga siteeti. Kale katweyongereyo. Tebaayinza kutaliza nnyumba yonna, nti buli nnyumba gye baabasongerangako nti ono y'omu ku bo tebaabataliza. Katweyongereyo. Oba ya mukungu wadde mukopi, jjukira abambejja n'abalangira bangi abaali bawagira abakkiriza mu nzikiriza ya Luther mu kiseera ekyo, naye bagambye bonna tebaabataliza. Era ekiseera ekyo kijja, kigenda kuddamu. Ebbanga si ddene nnyo, ekiseera kijja kuddamu. Abantu abamu waliwo bwe bajja okunoonya nga baba bavunaana nti boonoona ensi, so nga ate si we kiri. Nsonyiwako tabani wange anzinzeeko wano, simanyi. Kale katweyongereyo. Nti tebaayinza kutaliza nnyumba yonna, oba ya mukungu wadde omukopi. Si nsonga bali mu ssettendekero ekkulu mu Paris. Mujjukire mwalimu bangi nnyo abaali mu yunivasite eno enkulu ya Paris, naye nabo bonna baabafeffetta. Maureen yanyeenya ekibuga kyonna nga musisi. Ono mubaka w'obwappaapa yanyeenya ekibuga kyonna nga musisi. Mazima baafugira abantu mu ntiisa, nti Roma neefugira n'obwakabaka bwa Bufalansa ne bufugira abantu mu ntiisa, anti baabatta.
abakwate ne battibwa mu ngeri ey'obukambwe ennyo, anti baalagira omuliro guleme kuba mungi balyoke bafe nga babonyaabonye ekimala. Eno ddiini ne bagamba nga bamaze okubakwata bulungi bakume omuliro si mungi ng'ogwa bulijjo gwe bakuma, mutonotono basobole okufa nga babonyeebonye ekimala. Ng'eno ki ddiini yetta abantu kubanga balabye amazima, balabye ensobi gye bakola. Weegendereze, goberera amazima, totya kufa. Katulabe baganda baffe bano, kyokka baafa nga bawanguzi, okukkiriza kwabwe nga tekunyeenyezeddwa. Nti baafa nga bawanguzi, okukkiriza kwabwe tekunyeenyezeddwa, era wakati mu mirembe. Waaw, baafa nga tebanyeenyezeddwa wakati mu mirembe. Naye tejjukira akaliro bakumye katonotono, ng'oli kamwokya n'alwawo nga kamwokya n'afa. Naye mbu baafa basabira ababookya, okuba akafaananyi nga bamusiba emikono ng'amugamba, munnange sirina kyenkuvunaana, olina abakulagira bambi, Mukama akusaasire, mu ssanyu eringi. Kyokka oli asiba nga yajuuku yanyiize gwe basiba ng'ayina akaseko ku maaso ne ku matama. Ovanga Katonda. Ababayigganya ne bawulira nga bo be bawanguddwa olw'obutayinza kukyusa bugumu bwabwe. Nti bano abaakwatanga abantu ne bawulira nga ate be baswadde be bawanguddwa kubanga tebaasobola kukyusa bugumu bw'abantu bano. Tebaatya kufa. Luumi n'ekankana negamba, kiki kye tuliko? Tubookya mpola naye bonna basanyufu, tebapondoose. Amazima. Katugende mu maaso. Obulabba kwe baayokyerwanga ne busaasaanyizibwa wonna mu kibuga Paris, ne bookya omuliro mu nnaku ez'omuddiriŋŋanwa, ng'ekigendererwa kwe kuteeka entiisa ku bantu abayigiriza eby'obulimba nga battibwa bookebwa omuliro. Waaw! Nti okwokya kuno ne kugenda mu maaso ng'ekigendererwa kyabwe kuteeka ntiisa mu bayigiriza bano ab'obuyigiriza ab'obulimba. Bayitibwa bulimba naye ng'ate be batali ku Bayibuli. Naye nga abali ku Bayibuli be bayita ab'obuyigiriza b'obulimba be bookya. Ebintu bino biraba. Mu nsi mu Africa mulimu ensi etta abantu baayo, ebajjamu enjala, abasajja babakuba amaka ne bagatta. Imagine okukuba amaka ne gafa. Ofune entiisa, abantu bafune entiisa, babeere nga tebakyasobola kwogera ku linnya lyaka, kugoberera kwogera ku nsobi gavumenti zeekola. Bano bo batta bussi ddiini. Omuwandiisi yatugambye ng'emabega waliyo malayika w'okufa oba muyite Sitaani. Naye newankubadde nga kyali bwe kityo, ababuulizi b'enjiri
be baafunamu buli newankubadde nga batta abantu bangi ababuulizi b'enjiri be baafunamu. Lwaki? Anti ekibuga kyonna kyayinza okutegeera amaanyi g'enjiri kye gakola mu muntu naddala mu njigiriza eno empya. Mbw abantu baalaba amaanyi g'enjiri kye gakola. Omuntu omwokya mpola mpola afe naye n'afa ng'ali happy ng'ate bw'akusabira Mukama akusonyiwe. Wow! Mu ebibuga byonna abantu b'ebibuga ne balaba amaanyi g'enjiri. Era bano abaali balowooza nti baba bateeka ntiisa mu bantu, abantu beeyongera bweyongezi kukkiriza njigiriza ya Martin Luther kubanga ge gaali amazima, nga si bulombolombo obw'Eruumi. Ruumi yalimbikamu obulombolombo ate nga amazima bw'ogattamu obulimba bubeera bulimba. Katonda tabeera waawo. Kyova olaba nti baganda baffe bayogera Yesu ne boogera Yesu ku bituuti, abakyala ne babawa ensimbi, naye olw'okuba bateekamu obulimba bakkakkana byonna bye bakola bulimba bwereere. Enzikiriza yonna ebeera ya bulimba, ebeera ya Sitaani. Noonya amazima. Ovunaanyizibwa okunoonya amazima. Tebalina kwe bayinza kusinziira nti oba oli awo kwe bandirabidde, naye essanyu n'emirembe ebyalabikiranga ku maaso gaabwe nga batwalibwa. Nti baalabiranga ku maaso gaabwe essanyu n'emirembe nga babatwala. Omuntu ateekayo emikono talwanako, ne bamutwala nga yenna musanyufu, nga takaabye. Ne bamutwala ne bamutta, ne bamwokya, ne bagamba ate bamwokya akaliro ka mpola mpola, afe n'entiisa, alaba aleme kigeza kukkiririza mu bantu balina njigiriza eyo. Ebintu bino birina okuddamu nga Yesu anaatera okudda, era mangu ddala bijja kuddamu. Bajja kukwata enzikiriza emu eneegyemera okugondera entabiro y'okukkiriza kwabwe. Yes, ekyokulabirako mu Olympics e Japan wabaddeyo omuvubuka omuddusi yagaanye tajja kudduka ku Sande kubanga lunaku lutukuvu lwa Katonda. Yes, era yafunye obuwagizi bungi nnyo. Ebikolwa ebyo bijja kweyongera. Abantu bamanyi bulungi nti Sande lunaku lutukuvu, naye baba bisoma wa aizulu, tebiina we biva. Bayibuli teyogerangako lunaku olwo. Lumu amazima gajja kujja, tujja kubiraba.